Yes, kyasanyu mawulire ga sanyu jjerere erijjudde mu maka ga Eddie Mutwe kwogata ne muganda waffe amanyikiddwa nga Nobian Lee. Fande Guti bagenze mu maaso oba kooti masho bagende mu maaso n'okuba nti ebayimbula ku misango egiteebereza okubeera n'emmundu. Nobian Lee basobodde okuba nti babasumulula oba okubawa bayiro n'abantu abalala 16 era nga wetugerera omukulu oyo mutaka mu maka ge Kanyanya. Bino byonna webijjira ng'oba oliawo aba people power bakyagenda mu maaso n'okuba nti babanja okuba nti bareleasinga all political prisoners okusobola okuba nti bava mu kkomera. Nobian Lee amaze ebbanga ddene lingi ng'abonaabona mu kkomera eyo era ng'oba oliawo abantu abasinga balowooza nti bamukwata okugezako okuba nti banafuya Bobi Wine amaanyi n'okumugyamu oba information esinga gye bali baagala. Bamukwata mu December w'omwaka oguwedde era nga mu mwaka guno wasobodde okuba nti avaayo nga bibuuzo bingi ebyebuuzibwa. Nzikiriza nkonize ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Olutantambe Jimiso, era nga ngenda kusaba muganda wange ogende mu maaso n'okuba nti okola byolina okuba nti okola okugezako okuba nti weetangira ekirwadde kya COVID-19 so far ekifuuse eky'ettabo mu Uganda. Muganda wange ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwono tusobole okuba nti tuweera famire egejje. Amawulire getwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe ne Nobian Lee nabo ekityo bagenze maaso n'okuba nti bateba olunaku lwaleero nga giweze almost emyezi 7 ku 6 nga abavubuka bano bali mu nkomyo ku nsonga ezekwasa ku byobufuzi mpola mpola. Bano kibeeza okuba nti poliisi ebalanga omusango gw'okwambala ebyambalo ebifaanyizamu ng'ebyamagye obukofiira kwogata n'okuba suspecting okubeera n'ebyokulwanisa era nga bagera mu maaso n'okuba nti bateekebwako emisango egyo. Oba oliawo abantu gye bagamba nti bino byonna babikola okugezaako okuba nti beekwasa n'okusiba abantu baabwe b'obwereere. Bannamateeka aba NUP basobodde okuba nti bagenda mu kooti ne batakayo okusaba okugyayo abantu abo finally bayiro era nga buli kimu kigenda talatibu kigenda bulungi kyekisinga obukulu ekyo. Buli kimu kigenda bulungi. Nobian Lee mukyala we recently yakamala okuba nti yesimbawo era n'awangula, yakamala okuba nti alayira. At the same time Eddie Mutwe aviiridde mu kkomera nga mukyala we yazadde omwana ow'obulenzi era nga kyemanyi nti alina essanyu ddene nnyo kuba nti yeesunga okulaba ku mwana n'ebisigaddewo bwe bityo. Bino nno ebyobufuzi mu Uganda nsuubira nti buli omu alina eddembe okuba nti exercisinga kubanga ddembe y'ensi yonna, naye mu nsi esinga obulimi social mu Africa olina okubigendamu ng'eitha omaliridde oba ng'oli mwegendereza. So far ebintu bigenda mu maaso nga bitabuka era embeera si nnungi ebyaddala omuntu alina kuba nti yeebeereramu. Bobi Wine afunye abantu be. Bobi Wine abaddewo I think y'omu ku bantu abasinze okumwaniriza era nga mawulire nago wegabaddewo nga bavaayo mpola mpola. Eddie Mutwe sofa simanyi oba saluni ekyali open oba agenda kudya mu samya atandikira okukyapirawo sofa ebintu si birungi ko byafuuse covid. Nsuubira n'abantu abalala be balowooza nti basaana bayiro basobola okuba nti bagiwa kubanga embeera si nnungi covid gyali. Abantu balina famire zaabwe ne mukomera muyinza okubeera mu covid so n'olwekyo at the end of the day ebintu nebitatambula bulungi. Byebyo ebifa mu Uganda ssaawa zino wetwogerera era nga aba people power ensi yonna basanyufu apparently. Bampita Ntambi Jimiso muganda wange kansobole okuba nti nkoma wano then olwo tukulinde tusobole okuba nti tuleeta n'ebirala gajje wano then osobole okuba nti ogenda mu maaso nawunyisa ensi yonna.